nababuuza bali bakagula omwenge gwa ssente mmeka tugeze 5 ago nenga bawa nembabuuza mubadde musuubira babadde balina obusobozi okwongerayo ogula omwenge gwa ssente mmeka tugeze kakadde ako nenkabawa nemba bafulume bali era nga mbeeraawo banywesa bunywesa kwegambanga nyina omumwa gumu naye nga kuyinza okugjako eccupa nga nnyo omulundi gumu ono anyweseza eno anyweseza wano ne bikuŋŋaana ebisheeshe byalina biwala ebinyiriranga ebiringa emisambwa gye Mombasa ne ŋŋamba darlings kwata oyo omusiru ne bamuvumaavuma ne bamuvoola. Kiri kimu ate nga kitegeerekeka tomusumba endiga zisaasaane buli obulabe olumbagana omusumba nanafuwa olwo nno mu kisibo temusigala ndiga. Kikyentegeeza mu ekyo gwe Mwana Katonda ali yangoberera tugezeeko nnyo okusabira abasumba baffe aba batusumba tubabikke mu musaayi gwa Yesu Kristo tubaweeyo akadde mu ssaala zaffe olwo nno omulabe Sitaani tumuziyiza okubalumbagana kuba gwataketinze. Buli omulabe Sitaani bw'akuba omusumba ekyokulabirako kifa amaanyi gakendeera era n'obujulizi bufa. Olwo nno buli ndiga ekwata waalyo. Sitaani amaanyi agatadde awo era Sitaani awo waafiira tadagetinga ndiga kubanga yamanyi nti amaanyi ne bw'anaagateeka ku ndiga nga omusumba akyali w'amaanyi ejja kudda mu kisibo. Kati atagetinga basumba. Tusabire nnyo bannaffe abatukulembera abatuteekerateekera mu byalo mwe tuwangaalira mu mayumba n'ewalala. Tuleme kwesuulyangayo gwa Naggamba kubanga essaala zaffe kikulu nnyo ku bulamu bwabwe zisobola okubataaza okuzikirira. Abasumba b'abaana b'abantu balemererwa babuzaabuzibwa era nabo basobya n'essaala zaffe sobola bazimbako olukomera. Olwo nno omulabe Sitaani n'anoonya waabayita nga talabawo. Ku MR Live kwendi oba ku Mitani Club Live kwendi kwensinzidde wadde nga bakama bange abantuma wano yera Bongo Charity Foundation. Mpita ku muzindaalo guno gwebe nsindiseeko nnyongera okutegeeza amaloboozi gebe ntadde ku mutima wadde nga mbanga yisa ku lulimi era nga njatuza kamwa. Mu byetera okuntuma emu ku byo bye bino ettima lizitowa nnyo okusinga obukyayi. Twetisse ettima ebbanga ddene tuliwummuze tugezeeko okwagala n'omukwano. Osanga bwe batitukeredde ebbanga lyonna bino bisobola otukolera. Nkwagala nnyo gwe Mwana Katonda eyeewaayo n'atugoberera azze nga atukuza atwagalira obwemage kaddatako time yo comment zone like sharing byonna byokola tebirifa ttogge kuggwe akikola. Nkusabira essaala eno nkusabira enjuuyo ereme kuzindulwa birwadde omutima gwo guleme kujjula nnaku ofune eddembe n'okwesiima ku mutima. Olwo nno olabe ne ku baana bo nga bakula era nga bafumbirwa nga nabo batandise life eyaabwe. Gamba emme gye bali ku ssebo. Kale mukama wange obulamu bugamba ki? Gye ndi ogamba otya eyo ssebo? Ndi wano nga bwe naggamba era bwe naggamba mu paati 1 sikyusasuza bigambo byange nti nze omu ku bantu abanyumirwa emboozi zo ku Ronmark Kiyinja official kooti y'ekyalo nze omu ndowooza kubagiraba obutoosa. Tusiima bwongera ssebo webale nnyo kubanga ofisaayo akadde kuba channel nyingi nnyo era ne programs nyingi nnyo ku channel ez'enjawulo naye oyo eyerekereza n'afisa akadde data n'alaba program yo guba mukwano gwa Namaddala teguba na mukwano bwa Sseruganda. Weewaawo nze nno mba mpulira ekinyegenyege buli we ndaba omuvubuka w'omulembe guno ng'avuddeyo kola ekyenjawulo amaanyi gange gonna ngateeka mu kumuwagira na kumufuula wanjawulo. Kinkakatako kubanga bwe bubonero bwokka bwe tulina abalala balina okulabirako olwo nno bategeere nti ensi yaffe ekyalimu ensa
ekituteekwako era kyebatupaatikako mbu tetukyalina nsa twagwa weewoka wempita nzo kisangulawo nti nedda ebyo bya bulimba abantu abalungi mwebali bakyaliwo wadde nga ababi bakozesa nnyo emikutu gino ate okusaasaanya obubi bwabwe naye fe bakozesa emikutu gyaffe mu bulungi naffe awo tulina okuyimirira tugaye nti nedda n'abalungi babano gye bali era engeri yokka mu bulungi gye tusobola okufuganyiza n'ababi olwo tumalize nga tubasise tubaziza mu bulungi. Part 1 gye natuumye okukiringa ne ba big boys kwanzita eryanyi lyeyoleka mu part 1 eyo otandise okuyingira amabaala ntandise okuyingira amabaala ntandise okugajooga ntandise ofukamiza buli kitonde kyonna kyonna ekiyitibwa nti kitonde kikazi kyonna kyonna kitandise okuneeyunira anti nange nali sikiringa bukiringa ba big boys nga nfuuse omu ku ba big boys janzi teribuka na nzige akajja obunaku keemanya osudde ennaku yo wabbali ne gyenvuddewo mugefugefu ofuna emikwano emipya mu kibuga funa emikwano emipya nga ndowooza gintwala ku 11 eddako kumbe ginsula mu nnyanja ginkomerera musumaali kumbulizaayo mu keesi yo yakubwamu omusumaali ogwali gusembayo era wentyo nembulirayo nga sikyalabikirako ddala. Mukama nga bw'atasuula bw'atalekerera abaana be wadde omukisa omulala tokomerewo mu kifaananyi ekirala ebyenjijukira mu part 1 yesebo wayingiranga ebbaala ng'omuntu yenna alabika obubi wakufuluma ayina engatte ezitategeerekeka wakufuluma era mu mabaala agamu ekiseera kyatuuka abemanya nti ojjawo lwakusatu abankuseere bwe walabanga mu mbeera eyo nange beyambayamba ne bagenda bagunywerako ewalala baatuukanga bamanyi n'ennaku saakiringiranga mu bbaala emu nakiringiranga mu bbaala ez'enjawulo mu nnaku ez'enjawulo kati abantu benayitanga abawansi bamanyanga nti leero ku lwokusatu aba ali wano ffe tetujja kugunywerayo oli akiringa n'abanene kati ate ffe tetuli banene ajja tukwata tukubira abanene ate abanene betukubira nga tebakwata ssimu kwegamba nakiringanga natambulanga amabbala on a weekly basis sigamba nti nno nkyakala ku weekends nalina n'eŋŋombe egamba nti weekend y'abagagga etandika ku Monday abaavu be badigirwa olw'omukaaga olw'okutaano Sunday neffe abagagga ku Monday ba weekend wentyo nga ntambuza obulamu mu ngeri eri so lavish eri extravagant mu ngeri ey'okujjukira sente newoba ojja ku ntuumu kasita obanga wojjawo tozaawo zimala ne ziggwawo kuba sente teziringa labbabandi oba lasitiika nti zinaanuuka nti wojjawo zinaanuuka wojjawo 10 teruddawo mpozi nga ate ozizzaawo newoba tozizzaawo kuga newoba n'akawumbi naye ng'olyako tozaawo kamala ne kaggwawo mu biseera ebyo ng'okyali mu mabaala ogafudde ewaka otandisewo n'eŋŋombo nti wiikendi y'abagagga etandika ku Monday kiki wakola mu bbaala noga kino nkijjukira nakikola naye nakati wenkirowoozaako mpulira ennaku natuuka mu bbaala bano bempita bankuseere nga bagula ku mwenge ng'ebbaala ebafunamu nembafulumya nenteekawo open bar neŋŋamba bali badde bagula gwa sente mmeka tiweeguti nti bali babadde baguze gwa sente mmeka weeguti mubadde mubasuubira nti bagenda kwongera bagule gwa sente mmeka nti oba kakadde nenkabawa osegedde nababuuza bali badde bakagula omwenge gwa sente mmeka tugeze 5 ago nengabawa nembabuuza mubadde musuubira babadde balina obusobozi okwongerayo ogula omwenge gwa sente mmeka tugeze kakadde ako nenkabawa nemba bafulume bali bafulume kati nange kati nga ziri akakadde tekali ku biru ku mwenge gwe ngenda okunywa
wabula ntebereza nti bali badde basobola okuba bagenda ogula omwenge gwakakadde ebbaala obutafiirwa nenkasasula mu kitwale kati baguze omwenge gwakakadde kaako bafulu kati nange nengula nabeeranga ku tebo nga liwo ebyana biwala ebinyirira nga 8 naye nga ekitono ennyo buli kimu nkyononerako ngaakakadde kitono ennyo binywa emyenge gy'ebbeeyi Sirok, Captain Morgan, Beleya, JP Chenet, Black Label Double. Osegeera. Anti kati nakiringanga ne big boys. Beleya namuwulirako. Aha. Kalos JP Chenet. Osibulirangako. Osegeera. Sirok. Myenge gya bbeeyi osegeera kati nga obenkiringa nabo kati tutegeera nga bbiya nga simanyi bbiya wawooma nairo beero nga manyi obwo butunda bikuba manyi butunda kati nga bbiya gyenkyakalira wa mutwalo kati nga nze manyi ekyokunywa ekyomutwalo kalina kubanga katunda oba soda bafulumiza ebbaala ekwajiza kyengezako bagamba kyeki mufunenga emikwano egibongerako tofunanga mikwano gitakuzimba gwengeri n'omuvubuka ali eyo tukola ensobi naye kakati nze ekikulu si kyakukola nsobi ekikulu kyakukola nsobi n'ogitegeera kuba wokola ensobi n'otagitegeera oyinza owangalira mu nsobi ebbanga lyonna naye kati nze nakola ensobi olw'ekisa kya Mukama nenjitegeera kitegeeza wenziramu nenyimuka sinza kuddamu kukola nsobi zezimu okitegeera kunsi nomaniza nairandi fe baffenna tuli baana b'abantu kitegeeza tusobya naye ensobi yo ogitegedde ekikulu kutegeera nsobi yo kuba okusobya tuli baana b'abantu tusobya naye kakati ekikulu mu byonna otegedde ensobi yo togizeemu kati abavubuka baliyo mbakuutira tiwofunanga ku ssente tukulanga ensobi ze nakola osanga nze Katonda yampisa mu eyo embeera ey'okukola ensobi nzije mbaggula amaaso fuuka eddoboozi gye muli muleme nammwe kugwa mu nnyanga ze nagwamu kuba kakati nze omukisa gwe nnyina nakola ensobi nze kennyininyini nenziralizinga kati si buli omuntu alina ag'amaanyi agakola ensobi n'agiraba kati kitegeeza Katonda nze alina ensonga lwaki yampisa mu eyo embeera mbeeko obubaka bwe ntuusa gye muli kakati baana bawala beeyisanga batya around you abo 8 abo engeri gye wagendangamu okubamatiza bonna nti kati 8 mutule wano muli bange wamabatizanga ojanga oggyeko ssente anti bagamba ekiremi wa ssente oyo enkata tazinga saayinanga budde bubamatiza nateekangawo embeera ssente embeera gye nateekangawo nga seetaaga kwogera kigambo kyonna era ebiseera nayitibwanga daddy bonna bakwita daddy darling sweetheart kabona ge amannya aganvugiranga mu matu ng'oli bw'avaayo n'akuyita erinnya lyo oyo agobwa ku mutto mpita ayita erinnya tamanyi nti bampita kabona wano kabona empla osegeera amanya g'amaanyi nnyo era nga mbeeraawo banywesa bunywesa kwegambanga nyina omumwa gumu naye nga kuyinza okugjako eccupa nga nnyo omulundi gumu ono anyweseza eno nanyweseza eno anyweseza wano tewaali nga bbuba omugagga wange baali tebanjagala baali baagala ssente kati bbuba lyaki bo baali bazenga ku mulimu bonna nabasanganga mu bbaala
era nga olumalo nga mu kwawukana ng'abamu baddayo kuba bonna nali sinza batwala nga anemeddeko ennyo gwe ŋŋenda naye watwalanga omu kubala omukwano gwange yatwalanga basatu obuliri bumu okitegeera natwalanga omu tewatukako yolevu waliwo n'olumu nga sitwala nga bamala okunywa nembaga mugende kati nembaga mugende ne tugenda mu bbaala endala kati naye jjukira waliyo abaayo abanninze saayinanga bankalakkalira natuukanga mu bbaala nenteekawo embeera ebyana biwala ebinyirira ne byesomba saayinanga bankalakkalira kati nga nyinza ova mwene ebbaala kati abo bonna mbanywesezaapo kati temungoberera mugende sente mutwale kati nengenda mu bbaala endala nayo enneeyisa yemu tekyukamu era nayo naye nebikuŋŋaana ebisheeshe ebyana biwala ebinyiriranga ebiringa emisambwa gye Mombasa nayo nebinneeyunira kati ngo ekiro nyinza okutalaga mu bbaala nga nnya mwabo twalingamu abakyala temwalingamu bakyala bewejjusa ku luzinga noga nti ono singa namulabirawo nalina omukuuma basanga mu mabaala omu omwejjusa omuluzinga tewali okwejjusa tekwalingawo kubanga esaawa zino ogasinga oli nti kakati omuntu gwe wejjusa okuluzinga yoyo omuntu nga mwalina like yali so attached gyoli bali tetwanyumyanga kiri awo mbu like deep conversation one on one talk okitegeera happenings kusanyuka gwalinga mulimu ekitugatta kusanyuka tewalingawo nnyo ntino kati omwetegereza olabona nti marriage material okitegeera tewalingawo nnyo byalinga byakunsudia dondadaze kati mwabo wadugazanga emmeeza nodugaza bo babafuniranga muwa oba ggwe walinga ofa kubabamba si byakufunamu anti woba okinga ne ba big boys waliwo bagamba omudigize tatya loosi nali sigenze nali sikyakala kufunamu like nali njagala pressure kiki ekiwesa omutima gwange essanyu siga nti nali nkyakala oba nti ngaolaba omusuubuzi nti osuubudde oyagala magoba kati mbafunemu ki nali njagala magoba ki wabula bye banfunamu kati bo banfunamu naye nze ssanyu kyenyinza okugamba ssanyu eryandeetera obulamu bwange okwejjusa olwatuvuddeko mu bulamu bw'ekiro obulamu bw'emisana buno relationship zo zaali zitya n'abantu basinkananga emisana kale mu mbeera z'omukwano ayinayoko abantu nga nti ano omukazi wange wawaka oba ye tomulina nali nandibadde naye waliwo relationship bazimba nzimbe nayina gwe nalinga eyandibadde nga mukyala nga omumaka neyatuuka nga kasita natandika okukiga ne ba big boys naye ndaba ebyana ebiringa emisambwa gye Mombasa nagenda olanga sirevu zange nendekawo amaka nengenda nentandika obulamu ebintu mbikulekedde ewaka nkulekeddewo ngenze kati nga ndaba takyali revo ya takyali mu status yange zirinnye jukira omukazi mpoza status zirinnye sente ezimpaga twazikola aba babiri ne kakati info kyokumwongeramu sente afaanane bali bensanga eri nasalawo labira ddala nga yegasiya gyendi ensobi naye ate ebyo byonna nga bimaze okuneefuli ate gye nadda nayaniriza kati naye omutima gwafadda yayaniriza kuba kati ye yali anjagala ebyaddala kuba ye yanjagala nga sinawadde n'ekikumi kati bali tebanjagala bali banjagala what I offer to them naye ono ye yali anjagala kubanga yagenda okunjagala from scratch from grass level from grass to grace ate we natuuka from grass to grace then to grace teke neeruma nemukuba tteke
kyekinga wonaafuna eddaala n'olirinyirako n'otuuka waggulu ate n'olisamba nga weerabidde ate olina okuddamu okke waggulu awo tewali kyakulya kyalubeerera kyogamba kati eddala woba olisambye ogenda kubuuka bubuusa oveeyo onaabuuka oveeyo ojja kumenyeka kitegeeza eddaala ne woba otuuse waggulu oba okyalyetaaga kubanga olikozeseza okwambuka era waggulu ojja vaayo ojja okukozesa okukka wansi kati nekyo kitegeeza ki omanyi nakola ensobi nnyingi mu myaka emito gisaagala bavubuka bannange bakole omuvuka gwenaali eyo aliko eno channel Mechanical Bongo Live wubanga olina omukazi akwagalidde mu mbeera embi tuziyite yala Katonda n'atuukako eddaala lyakusomosa n'akutuusako eddaala n'ova mu mbeera eri gye bagamba akasajja yakanoonyako ki n'otuuka mu mbeera eno omwana yateeba omusajja omukazi oyo newolitambula ensi yonna yonna teri muntu aba akwagala kusinga mukazi oyo kubanga wewayagalira oyo omukazi ne bano bolabye mu mabaala baaliwo siga nti bali tebannazaalibwa naye wali tosobola nabasemberera obatya sirevozo oli nasembera kitegeeza byonna woba olina omuntu gwotuuse naye mu buwanguzi omuntu oyo muvaluwinge mutwalenga ekikulu era tomwewalanga tomulumyanga wabula yongera musanyusa wewave waka omukyalo oyo mize ekije wamukolako noga ate guno gwo gwansukako naye ng'ebiseera ebyo nali sigulabanga bwe ngujjukira kati kye nakola mukazi wange ndabira ddala nga I was so mean and selfish. Omuze gwe serabira yankubiranga essimu kenatuuka nga sikyakwata ssimu nga byana biwala bye bikwata yankubira essimu ningamba darling sikwata oyo omusiru ngolabye yakuba n'atuuka nga wakuba essimu bakazi balabye bagikwata ne bamuvumaavuma ne bamuvoola kati ekyo ne kati nkyakyejjusa kyali kyabumba tuutu nnyo kyali kikola kya bugwagwa yeti yagezaawo kulondoola nti waawe mwami we kanondere gyali aliwa muwulidde wano kanjijewo alondoolewa kati kugambe ng'ekiro kimu tuyinza okutalaga mu mabaala ana oli yali mukazi wa waka si wa mu mabaala kati alondoolewa tabimanyi osegeera kati ngamba nti alondoolewa kakati wakwekawo kukunjala ng'oli naye n'omubamukaawo tewakuba toni musajja mukubi saatuuka kubanga nze namusuulawo kati omuntu gw'osuddewo kati ate oyinza otya omukuba todda waka tokyadda waka wasuulawo amaka n'ogenda n'ofuna ewalala gy'owangaalira kati kitegeeza kati okulwana tekubaawo ate naturally siri musajja mukubi w'abakazi ekyo kyo ekyomukuba saakweka ku njala naye nolwensonga saabirangawo natuuka ne musuulawo nga sikyakumanya bimukwatako nga tonatuuka kulebwa emusuulawo aliwo obuntuntu abasajja bwe bakola nogaha kati naliko ewakyali wange omu nga mpisa omukyalirako nda okulaba ava ebweru ayingira n'engatto paka mu kisenge naye nga zonna ziriko ettaka omukyala najja nalongoosa nze kyankola bubiri nga naye omuntu ono akyakola bwati waliwo ekintu kyogaa nti kino bwe nakikolanga ewaka ebiseera ebyo nali ndabanga nkakasa naye essaawa zino ndaba nga sandi kikoze ng'oggyeko ebyokumusuulawo embeera ewaka yali etya mukyalo oyo mwayombayombangamu olina byewakola ejjoogo makaawo oba yeyakolanga ejjoogo noga kati gwe kansuulewo ekyandeetera okusuulawo mukazi wange omukwano gwaliwo kugambye mukazi wange yanfuna kugambye from grass root to grace kwegamba yali pure love osegeera naye ekyandeetera osuulawo mukazi wange si lwakuba nti ewaka like yali amalako emirembe ekyandeetera osuulawo ewaka mikwano nafuna aba big boys they exposed me ku buli obulamu osegeera kati nentandika okubanga ewaka sikyawaayo time osegeera omutima gye gusula
oba emmeme gyeke omutima okitegeera kakati ebigere gye bikeera kale natuuka okubanga ewaka omutima gwagenda gufa mpola olwa ebyana biwala ebyali binyiriranga emisambwa gye Mombasa byenali asaze kakkaati naye ngaoyo asaze kakkaati kyenjagala otegeeza abalabi ba channel eno Metanikira Bongo Live gwe twakola naye sente zaali zimpaga wagendanga nokolaki nogabula emisambwa gye Mombasa sigamba nti nemisambwa gye Mombasa nakola era emisambwa gye Mombasa no weyanjagalira gyalinga tezisobola kubeera mu kitundu kyekimu nzisemu kagwe gumu najyo oba kitegerekese kati eyo ensobi nnene nnyo abavubuka bagikola waveno osinzidde okakase nanjoganga kati kambalageko naye nga kati kyenyinza obagamba wano mu Uganda tolina gwogenda jooga gwe wova eri n'ogamba tolina gwoba ojooga sente eyo gyoba okuba kibooko abantu bajooza e Kampala wano kati gwe ofunamu ssente n'olowooza nti nno tolina gwoba ojooga gwe kenyini gwaba yejooga otuuka ekiseera nga we wajoogeranga w'oyitawo oli naakulengezawo mwawukana nga be wajooga kati nze ba big boys mbawalana ku kyebankola mbawalana era saagana kuddamu buli oli weyeyita smart big boys oba big boy mpulira nga njaga kusesema emmeme etabanguka omukyalo oyo wamuyamukko ku mwana naminamu abaana babiri family yali stable family yali stable nga eri promising naye gino emikwano gye tufuna seevuma muntu mulala yenna neevuma mikwano teyali sitaani teryali ddogo ate seevuma mikwano gyokka nange I put blame on me obutayimirirawo nga musajja ku magulu gange kwesalirawo kugamba nti no kino si kituufu nti kino kituufu kuba omusajja yenayina ekikufuula omusajja kwerowooleza era ekikufuula omusajja kusalawo kwokola weewaawo gumwana wa Katonda ali eyo nze nzikiriza nti interviews nga zino ojja zisanga nnyo ku channel eno naye era mbadde njagala bw'ozisangako sharingire ku mulala ne banno abo balina channels nga zino oba encouraging okudda ku interviews nga zino zinza obutaba na likes nyingi ffe si kyetufaako kubanga nonno ffe tageti yaffe eri wali nti omwoyo gumu bwe gulikyuka ne gulokoka mu ggulu eribambaga tulubiririra oyo omuntu omu bwe mukwatako n'akyuka eyo view emu eri genuine bwe tuligikwatako n'ekyuka eri tutunda mu view abalala era erikyusa n'abalala embeera bweti ezzeekubira ddala abavubuka nge bajja ku bigere byabwe embeera bweti yafuuka byakulya mu nnyumba z'abavubuka ne mu mbeera z'abavubuka akasente k'ekivubuka kawaga family ezibadde promising ento zisaanyewo olw'emikwano emipya n'endowooza empya slogans zafuuka slogans era oli bwaleeta slogan ebiseera ebisinga n'etunda efuna abagoberezi bangi naye mu kaseera ako njagala ojjukira olugendo lwejwali gye lwatandikira njagala ojjukiremu akaseera ako ng'osamba ebipapula ng'omanye ekipapula ekyo ky'osamba waakiri kirivaamu ennusu ey'ekikumi ogula amazzi njagala ojjukira akaseera ako ng'ensi yonna ekuwanze abantu abayimiriranga naawe ne batandika naawe obulamu bujja nate njagala ojjukire akaseera ako ffenna ke tulabako nga baziika bannaffe okadizayininge okateeke mu bwongo obwani ayimirira naawe famire yo yetambula naawe paka ku ntaanaayo wadde nga kale ne famire yo bamala okuziika ekwabulira n'ekulekayo wumule emirembe olwo naawe Yesu watandikira
yajja ku ntaana ayo naye n'akubeesabeesa n'akunyiga omutima paka bw'osomoka. So ebintu bibiri tetubyepankirangako, tetuzanyiranga ku famire era tetuzanyiranga ku Katonda. Be bantu abo bokka abawerekera engendo zaffe genuwingiri. Famire bwewerekera ye Katonda ng'atulisiivinga. Kikyokola ku famire yo, kikyokola mu maaso ga Katonda wo. Ebintu ebyo bibiri biriba n'ekisumuluzo oba empingu erisiba oba ekisumuluzo ekirisumulula ensi yaffe ey'enkya. Tugenda kubawo ne part 3 mbadde njagala tumenyeemenye tutuuke wenjagala. Omukugu ono we namuleetedde anyambeko ng'omaze okutegeera nti omuntu ayogera ebigambo by'ayogera alina potential, byonna abirabye era mukugunya ekitenkaniko okubaako ne kyasomesa gwe mwana Katonda aliyo omuvubuka ndaba. Feel free okusharinga, okomentinga n'okuteeka endowooza yo wansi. Ku ndowooza yo okwo ke tutandikira okuzimba episodes zonna eziddako n'ezinaddako, kubanga gwe Mukama waffe tukuwa nnyo ekitiibwa era buli kadde tukusabira essaala owangaale weyongere okulaba n'okufuna n'okubikulirwa. Kulwa Katonda n'ensi yange sigadde nze Metanikula Bongo oba Rima Salmon MR Live. Weraba.